Kaakati akatambi kolabaako Kadaama akomyewo okuva ku kyey'okukola. Agenza okutuuka ewaka ewaabwe nga maama we afudde. Maama we gwe yaleka nga mulamu. Agenza okukomawo okuva ku kyeyo asanze Miranga n'abakungubazi. Mu luggi asanzeemu ttenti ez'abakungubazi abadde basigaddewo okukubagiza famire n'ebisiki by'omuliro ebadde byakumiddwa okwoterako nga bakungubaga. Mukazi wattu alabika maama we abadde mukosefukosefu nga Kadaamu ono akimanyi. Wabula maama ate bwe yafudde bateekwa okuba nga tebaamugambye. Ndowooza baategedde nti ali mu kujja ne bagamba owange tetugenda muwa mawulire ga kufa kwa maama we, ayinza okufuna obuzibu mu kkubo ng'ajja. Basirise mpaka Kadaama bw'atuuse ewaka. Mukazi wattu oluvudde mu mmotoka, amaaso agakubye ku ttenti z'abakungubazi, ebisiki ebyafumbye obuugi ku kulumbe nga n'omulambo gwa maama we gwamaze dda okuziikibwa. Amaanyi agafuluma emmotoka gabadde gamubuze. Mukazi wattu atandikiddewo okukaaba na kwaziirana. Era agenza okuyingira ennyumba bamututte bamukutte. Tewali kaseera kasinga kuluma ngaako. Tewali kaseera kasinga kuluma nga muzaddewo kumusanga nga mufu. Ate n'omusanga nga yaakafa nga n'okukulabako takulabyeko. Ng'oyinza n'okuba omuleeteddeko ne ku birabo ogambe nti maama wange gwe naleka e Uganda kamutwalireyoko kano akalabo munnange nkamutonere nti munnange muwala wenva ku kyey'okukola. N'osanga nga muzaddewo z'embuyaga ezikunta. Omanyi kitegeeza okuba nti ova Saudi Arabia mu buzibu, mu mbeera gye muyitamu eyo ey'obugubi, ate n'otuukira mu maggwa ne mu agakufumita ag'okufiirwa omuzadde, ate kubamu akafaananyi nga gw'obadde osigazza yekka, nga taata yakufaako ate maama wo n'afudde waakakomawo. Olubadde okutuuka bw'ati atuukidde Mulumbe. Omanyi kye kitegeeza? Nga waakakomawo okuva ku kyeyo n'otuukira mu lumbe lwa maama wo. Katonda aba akuba omuggo. Ako akaseera buli omu teri akaagala era munnange teri akasabira. Mukazi wattu alabika abadde akimanyi nti maama we mulwadde, naye maama bwe yafudde tebaamugambye. Ekyo kintu ekyo batera okukikola. Omuntu bw'aba ng'aliwola tebatera mugamba nti ofiiriddwa. Omuntu osobola omugamba nti munnange maama we ali eno afudde, nawe aba ng'ali ku nnyonyi ajja, naye asobola okukutukira ku nnyonyi muleka ne yeetuukira. Kankutuuseko akatambi ka Kadaama ono omwerabireko era olaba amaziga gaakaabe nga yakatuuka mu lumbe lwa maama we gw'asanze ng'afudde. Vidiyo nkusaba ogimpeeka like. Vidiyo yiyi. Kaakati olaba nti Kadaama ayise mu bulumi bungi e Saudi Arabia gy'abadde, nti Abawalabu bamuyisizza mu bulumi bungi era buyitirivu, naye ate buno obulumi bukusanga nga muzaddewo afudde, ate bwo bulala bwa njawulo. Obwo bwo buluma n'okuwona bulwawo okuwona. Sijja kukulimba. Mulimu akaseera muganda wange Katonda kaakutuusaamu n'ogamba naye Mukama Katonda kiki? Nakukola ki? Nazza gwaki? Ebintu ebisingira ddala okuluma kwe kufiirwa omuntu gw'osinga okwagala ng'oli ku kyeyo. N'otamubeererawo na mu kaseera nga mulwadde, n'otamujjanjabako, ate n'osangira ddala n'otuukira ddala mu lumbe. Bakubino nti omuntu oyo yafa n'otamanya n'obeera eyo n'okomawo ng'oluusi baamuziika. Muganda wange ono atuukidde mu lumbe nga maama baakamuteeka munda mu ttaka.
nga n'abakungubaza bamu bakyaliwo awo bakyakungubagira ku famire, ng'ebisiki by'omuliro ebisinga obungi ebyafumbye obuugi bikyayooka n'okunyooka nga bikyanyooka. Mukazi wattu oluvudde mu mmotoka we bati kapa atuukidde mu kukaaba n'amaziga. Akaseera ako kaluma. Tekaluma ku maama yekka, ne bw'ofiirwa taata, ne bw'ofiirwa maama, ne bw'ofiirwa muganda wo, ne bw'ofiira mwana, kiruma. Era abantu banene ababeera ku bana abalwadde nga muli ku byeyo, ebiseera ebisinga tebatera nnyo kubagamba. Osobola okubeera ku kyeyo maama wo n'afa, naye maama wo bw'afa basobola okutwala emyezi oba n'okutakugamba mpaka bw'okomawo. Okimanyi nti osobola okufiirwa omuntu ne bakugamba nga wayiseewo emyaka 3 nti maama wo yafa dda, twagaana okugamba ng'oli ku kyeyo. Erudda kiba kirungi, yadde tekiba kirungi nnyo, naye kiba kiyambako baba balina ebintu bye bagezaako okwewala. Omuntu asobola okuwa amawulire muganda wange naawe ne gatakuleka kye kimu. Olaba okubibwa puleesha naawe n'okutukira mu kiyumba ky'Omuwalabu oluvannyuma lw'okuwulira okufa kw'omuntu wo oba okwa maama wo ng'oli ku kyeyo. Era abantu abasinga bafiirwa abantu basobola n'okumugamba ng'akomyewo nga wayise emyaka egi 4 ne balyoka bamugamba nti maama wo yafa dda twamuziika awo. Baba n'ensonga bintu omuntu bakuwa amawulire muganda wange ne gakukutula mu butuufu nga toyinza kusigala kyekimu. Goma kyekitegeeza okukubikira maama wo ng'oli ku kyeyo, oba ogenda kuddamu okukola emirimu egyo bulungi, oba ogenda kuddamu ogikola bulungi, kale tekisoboka. Era Omuwalabu asobola okuwulira n'agamba nti oba kati kino ate kyabadde ki, naye nga tamanyi bulumi bw'olina nti wafiiriddwa maama wo, bo tebaagala kumanya. Oba ofiiriddwa oba tofiiriddwa, olina okusigala ng'okola ng'akalogoyi. Kati mukazi wattu olabika tebaamubikidde, naye ng'oba okimanyiko nti omuntu wange ne bwati mulwadde, era ssente z'eddagala ebiseera ebisinga muzisindika. N'osindika ne bamutwala mu ddwaliro egindi, ne bamutwala egindi, ne bagula eddagala bwe riti, naye akaseera wasize omukka ogw'enkomerero tomanya. Baba balina bye bakutangira ne bye bakutaasa. Erudda kiyambako obulumi obwo n'obuwulira ng'okomyewo. Okuyita mu bulumi ng'oli ku ddungu muganda wange ate obwo tebuwona. Tosobola kuwona, nze nkubuulira, tosobola kuwona. Abamu babagamba, mulimu famire ezigamba kati katumugambe, kubanga si kyatteeka nti tebalina kubagamba. Mulimu famire ezigamba kati katumubikire, mulimu famire ezigamba temumubikira mumuleke mpaka bw'alikomawo alyezuulira nti maama we mufu ng'akomyewo. Mulimu abakubikira nga wayiseewo ebbanga ne bagamba nti maama wo munnange yafa dda, naye munnange amawulire bonna olunaku lw'oba ogawulidde gaba ng'agakatuukawo. So bambi Kadaama ono agenza okudda nga maama we z'embuyaga ezikunta, nga maama we mugenzi ate atuuse maama we baakamuziika. So byebyo biri ku sayidi eyo. Tusaba omwoyo gw'omugenzi Omukama Katonda agulamuze kisa, ate ne Kadaama bambi famire abagumye. CEO Michael Uganda YouTube channel kwoli mwebale nnyo okuba nti ate mugoberera, mwebale kusubscribinga saako n'okuba nti ate mufollowinga. Mbaagala nnyo mwenna abeekuumira ku mukutu. Omukama Katonda abankuumire, abankolera obulungi obutagambika. Mubeere bulungi, mweraba. Peace and love.